moved and everyone is ready to sing. The people had forgotten. They are yearning to see to they yearn to come to meet you. Even the family people. The natives say that this is ours. Even the king from the palace heard about Lazarus. Also prepare to pay a visit to Lazarus. Lazarus became an issue. You are about to come to become an issue. Sit before the Lord. Remain before the Lord. The one who was at the door became an issue. Even today is being spoken. He's no longer late. He's no longer being spoken about. That he can no longer run your business. He couldn't do anything by himself. He's no longer that thing. Because God has got us. Amen. Amen. God is come out for you and worship His name. Because He's the Lord. Come up on your feet. And say that Lord, today is mine. Lord, today is mine. Will you meet me today? I come to you, O Lord. Because you're my power. You're my hope. People have seen our my wife is looking at me. My husband is looking at me. My children are looking at me. Kiralira obulamu bwange koma ku bulamu bwange yogera kyenyo olunaka kuyita balina ensonga yaabwe waliwo badde balemererwa waliwo badde batulira ng'abangi batunula era nga babasekerera nti bano batulira tekyali abajjayo tekyali abakwatako mukama nga bwe wazisinkana omusajja oyo yali ku luki ng'essuubi lyamugwamu ng'ekika kyamwerabira ng'abayamba be bayamba ne basuulawo mukama naye olwaleero takyali kye kimu ayogerwako ne kaakano sisinkana mukama sisinkana omukazi oyo abadde yeerabirwa famire yamwerabirwa mukulemererwa mu bintu byabwe obukongogole bwamenyeka kiteeko olwaleero gwe katonda ayunga gwe katonda ayamba gwe katonda awonya gwe katonda awonya muwonye omukazi oyo muwonye omusajja oyo muzisinkana olwaleero bizinesi yenga abamwetolodde bategeere nti eriyo katonda mu Isirayiri eriyo katonda ayamba eriyo oyo omulamu eyafa n'azuukira amaanyi ag'okuzuukirako mukama leka gayimirire okugjayo bonna abadde mu magombe abadde mu kulemererwa abadde ng'essubi lyabula mukama olwaleero amaanyi ago gabagolokose amaanyi ago gabayimuse gwe katonda eyayogera eri Lazaro nti bajjawo ejjinja eribadde lyateekebwa ku mulyango gw'okufuluma kwe mukama olwaleero yogera ekigambo kyo ejjinja libadde lyateekebwa ku mukazi oyo eryateekebwa ku musajja oyo kitange liveewo nga takyasobola kufuluma abadde takyasobola kufuluma olwaleero afulumeyo gyabadde yaggalirwa amagombe gye gamuteeka gyebabadde bamugera gyebadde bamusibira ebyekika bye byamuteeka olwaleero aveeyo birigwe ne bagamba nti mazima waliwo katonda akola gyali banatunulira abaana be ne bagamba nti waliwo katonda atambula gyali banatulira bizinesi ye ne bagamba nti mukama ali wamu n'omukazi ono ali wamu n'omusajja ono gwe katonda mukama gwe katonda ekitange jangu otambule jangu olabikale lift up your banner upon us tonight upon us Lord oli katonda olerwa oyo ayiganyizibwa mukama atayina ayamba atayina ataasa ye gwe katonda ataasa ye gwe katonda ayamba taata omulungi talina sente za ddwaliro oyo talina sente zinamukyayo naye gwe mukama entandikwaye oli sente ze oli maanyi ge oli mukulembeze we atukwata omukono gw'omusajja oyo omukulembera olwaliro omutwala wali obuwanguzi bwe omutwala wali bizinesi ye omutwala wali ekitiibwa kye oli ngule yaffe mukama eti gwe oluna
tulabako olwaliro. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Mukama, kubanga oli Katonda osaanidde Yesu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi.